Mabega Products Limited kwe tuli subscribe nga YouTube channel eno sharingirako munno ate ne munno mugambe nti ku channel eno tutunda eddagala lya Herbals twogera ku bibeera ku bikwata ku bayimbi kubanga tuli ne senga w'abaserebu oba kitegeera. So beera ku YouTube channel eno onyumiro kakati eri abasajja ngaffe nga twagala abakyala abalina ku mabina nyash omukyala ng'alina ku bbina ng'olinawo okwata nyash ng'atambula asagala busagazi omukyala alina akabina anyuma naye ogwa ku mukyala nga mutono baoline kwegamba omanyi omukyala alina ebbina alabika bulungi anyumirwe nga tuvudde mu byaki omukyala alina ebbina alabika bulungi anyumirwe engoye kino senga kyagamba kwegamba abeera gumidde abagumidde mabega ne maaso beera n'akabinako ate nga kali mu shape ennungi nga kalina tetugenda kuwa ddagala otandika okugejjerukuka ogubina ebbina likwatagana n'ekisambi no nedda bambi katandika okujjamu nga galimu ebitulituli obeere n'akabina bane ate namwe abalina akabina nga kalimu ebigondogondo ebyo n'oyambala akantu akakukutte ennyo n'ebigondogondo mu kabina ebyo ne bitandika okulabika naye ng'oyambadde nnika n'ebituli ebikuli mu kabina ne bitandika okulabika weebiti be baawutula ebiiso nga muli bato ebyo mujje tubitereeze olinga kanti no gwali musa gwe rasita eriyo omukyala gwogwako mwana nojja n'omukwata okuva eno wansi nga yonna waliyo ebinnya. By the way abakyala mulina okubeera nga mulabika bulungi yes okulabika obulungi kyekitiibwa kyo beera mu shape ennungi noonya endabika ennungi eyo gy'oli mu kyalo vaayo gye weekuumiddeyo gye weesibidde kulaki vaayo oli eyo olaba nga tolina future olaba nga oli awo tolina nakyozzaako wena otunula nga weeyagalidde mukwano vaayo gy'oli osobola okufuna omusajja ow'ebbeeyi osobola otuukako ekyo ky'oyagala kasita naye weeteekamu ssente kati gwoba olaba ku mubiri gwo n'ogaa nti kati kyekibulako kabina siina ipsi siina ntumbwe funa solution ate nga solution tukola ki tugiyina gwaliyo n'ogamba nti nze sisobola kwambala mini because of amagulu akagulu kalinga omulawo banna konna kasibawe kati eminyolo kalinga omulawo banaye please n'otunuli omukyala gwalina enkobogo gwalina akagulu akatono ate kakaluba kalinga munyolo kakaluba kalinga munyolo kati gwalina sikinyefu kwegamba buli kimu kiri ku ggwe omusajja agenda okukwatako weebati ku ntumbwe yo wallahi nga ye agonda okusinga gwe omukazi yes kale abasajja tulina kyetuluubirirwa naye mazima ddala ngenda kussaamu nti ekitiibwa oba ngenda kuteeka ntya mu maka ng'amagulu munyolo naye nga ku byonna nga tolinaako kisikiriza nga kyenkwagalako nga newengenda n'ensanga omuwala kukuba omulala nsobola okifuna naye ng'ekitiibwa tolina tosobola kumpeesa kitiibwa nga gwe omukyala ate ng'ekintu kyangu nnyo jangu wano endabikayo kyekitiibwa kyo ate buli olabika obulungi n'omusajja gw'oyagala oba akwagala awulira ddala nga kyekyakoze eki aggumidde mulabike bulungi eddagala erikola akabina weeriri ips and bums eddagala liirino gw'omukazi ali eyo yenna ojja kwetaaga ebikebe bino bisatu weebiti yeddooziyo bisatu olikozese osiige ekkabina omasaajinga entumbwe okitegeera ips zeekole ng'okozesa lino eddagala lino era oba oliyo nga tolina kabina mukwano entumbwe ezo zikaluba ziringa eminyolo just oyisaako buyisa lino eddagala infact wenna woba okolaki okaluba lino eddagala ligenda kukuleetera okubeera nga olebera ogonda omubiri gwo gubeere nga gusagala waliwo abakyala abamu nga baatuuka ne beesiiga ebizigo byonna ne biggwayo bambi mutuyambe buyambi jangu ofune eddagala lino ate tojja ng'ojja kuduma ekyo kitegera ozze okimya eddagala lino ligenda kukolako naye oyagala sikini yo eyalemu ebizigo ebbanga n'ebbanga myaka 8 myaka 10 emabega oyagala ekolere mu nnaku 2 oyagala bikolere mu nnaku 2 gwe gundi nyabo ojagenda mu ddwaliro bakuba empiso omire ebiweke byo obifune mu nnaku 2 omala ofune side infections of tetukuyinaako buzibu
naye kozesa linene eddagala myezi gye ebiri obeere ng'ofunye ekyokola ki kyoyagala kikola mpola mpola sigamba nti nobeera togenda kukifuna oba ogenda kukifuna naye kijja mpola mpola because ekintu kiri nakyo okitegeera si byakuddaawo nti ate tutaddemu kino kiri kigire bbu kikubirewo kibeerewo nedda era oba ozze wano ng'oyagala byamangu njagala wiiki emu bweti mbeere nga ngezze mukwano tukwegayiridde sigalayo mulo leero tukkiriza twagala ssente naye ate n'okupapa bannange mwe bakasitoma kwe bijja nako okupapa okurashinga okwo kwe muyina genda mu malwaliro gabiri bakuba empiso genda ojja kufunayo oli akulimbe omuwe ssente ezolowooze nti ogenda kifuna kyendingaapu nga tokoze eki nga tokifunye fano tugamba emyezi egyo oba ofunye akabinako bulungi entumbo yeebezze episo ziba zikoze eki ziba zizze kupeesi lino eddagala likolera ku peesi yayo beera ng'olikozesa buli lunaku ekintu ky'oba ogenda ofuna kiba kigenda oba ogenda kubeera nakyo permanent kya permanent permanent kuba abakyala mulina obudde abakyala mulina kyenyinza okugamba nti omukyala olina obudde ate ku kyoyagala ofaayo lino eddagala lisobola okwongera ku sayizi yo gy'oyagala bulungi nammwe abatono ennyo leka tugane ne ku batono ennyo eri obukyala nga katono nnyo naye ng'oya sayizi yo tegyeyagaliramu jangu tukuwe eddagala ogenda linaaba bunaabi then tukuwe n'obuugi obulimu ekigimusa ekiriisa okitegeera ogenda kugejja bulungi nnyo olabike bulungi nnyo ofune ka sayizi akalungi akakola ki akeeyagaza so naye gwe mutono gwe musiiwuufu ebizigo bikuganye naye weekuba lipusitiiki akukalirako nogamba naye kati ono alinga ali akava okulya ebikajjo kikyamunoonyako ki bwekundimu bannanga eriyo omukyalo omutono gw'oyinza okutunuulira nogamba naye kati ono kiki ekimujja ewaka omulwadde naye nga mulamu naye nga azze mu banne gwe nyabo jangu wane wasenga abaserebu akukoleko bulungi nnyo porridge oyo ate porridge waffe si wakufumbira ssaawa agire mu ssaawa emu dakiika ezo ate kasitoba ne pako porridge waffe kabube bweru obuwunga bwaffe obweru wano bwe tulina osobola okwata pako kasita amazzi gaba nga gatokose bulungi n'okuba bulungi notatekamu kasukaali n'omunywa kuba porridge waffe awoomereramuuko kyobamanya ebiriisa ebiri omwo biyitirivu nnyo vitamins eziri omwo mpitirivu nnyo ezeetagisa omubiri gwo okubeera nga ofuna kuba kapolegikonkanywera ddala bulungi nnyo ekyo kitegeera ndabika bulungi mulaba enfaanana gye nfaananamu ate wootuuka wano tewali atalina kabina entumbu ezisagala busagazi kwegamba tutunda ebitufaanana tutunda ebintu ebitufaanana tetujja kutunda bizigo ng'ate embalabe zonna zonna zitujjudde mu feesi tulabika bubi no newootunda ku sikini olaba nga kyekyo omuntu kyakuguza kiki kituufu ate nga kigenda kukolera ebiki n'abasajja abali eyo nga sikini yammwe baithawe yagaana nga gwe sikini naawe wava ku bizigo ebyabasajja n'ogiriisa ebyabakazi nabyo ne bigaana nedda bambi sebo nawe jangu tukuwa ebizigo ogenda kutereera ojagamba wa byabakyala nedda bambi tukola ebizigo ebyabakyala n'abaami tulongoosa ensusu z'abaana abato okuviira ddala ku baana abato paka ku bantu abakulu abaami n'abakyala mwena tubajjanjaba olaba nti sikini yange temulimu yadde kabalabe naaka sikini efaanana bulungi nnyo so ebizigo by'abasajja tubipima okubanga nti bigenda ku lususu lwa musajja n'ebizigo by'omukyala nabyo bibeera bya mukyala tubipima okulaba nti bigenda ku lususu olw'omukyala kuba ensusu zaffe ez'abaami si ze ez'abakyala ate ne twawulamu kati ono tubipima ate ne tumala ne twawulamu abasajja abeeru n'abasajja abaddugavu ekyo kitega ne twawulamu abakyala abeeru n'abakyala abaddugavu kale n'olw'ensonga eyo nti tupimira dda ebintu byaffe bye tutunda tumakinga sure nti tubipima bulungi nnyo ne tubiwa ekipimo ekimala okubanga bituula ku olwo olususu oba ofaanana otya oba ofaanana otya gwe kyoba omanya oba ogenda kukola ki kunyirira bunyirizi gwe naawe alina akabina oba kali eri munda nga bakusekerera buli kiseera oba oyambadde obubina obukooye mukwano jangu ofune akabina akako akali permanent ne episezo nga ziri permanent tuli wano mulago kubiri nga ku kyaki yakakande wetusangibwa bw'otuuka ku kyaki yakakande mukwano nga totulaba kuba essimu tugenda kukimakaawo tukole ki
tukufune eri 0704737114 ne 07733639 gwagamba sobola batuukako ndi wala nnyo biki banaye tusobola okushipinga eddagala lino ne libeera nga likutuukako yonna gy'obeera oli sigamba nti oba munange gwe toliiwo olina kudda biki nno yonna gy'oli tusobola okukuyambirayo n'ofuna ky'oweetaaga okusingira ddala. Kale mubeere bulungi mweraba.